Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu ggombolola y'e Lubaga bakedde kwetaba mu lukuŋŋaana lwa byakwerinda olwayitiddwa amyuka RCC Lubaga Henry Kitambula okusala amagezi engeri y'okulwanyisaamu obumenyi bw'amateeka bwe bagamba obweyongera buli lukya. Akulira poliisi mu bitundu by'e Lubaga alubaddemu nga kw'otadde n'abasirikale nabo tebalutumidde mwana. Mu lukuŋŋaana luno abakulembeze mu byalo eby'enjawulo beemulugunyizza ku bumenyi bw'amateeka obweyongera buli lukya mu bitundu byabwe. Kuva mu Novemba okutuuka kati baakansuulira emirambo 3 ng'abantu bamaze okuttibwa naye 2 ku bo nga bambala kubbibwako boodabooda. Mutuyambe ku ggaali eyo abantu abo bakwatibwe kuba balumya abantu bangi nga bamutwalako akantu ka ssente ntono ate obulamu ne butwala ssente nnyingi. Era balumiriza poliisi mu bitundu byabwe okubasibako obumenyi bw'amateeka. Abaana bano abafuluma nga bato bambadde amayinja 3 amalala gabasuse bali ku competition ekuja mukamotoka bwekikuja aluka bwekinanga ejagala kukuba bwe. They don't care about any other as long as they get money. Information gye nafuna yali awo yava mu musirikale omu. Kimwe mutusumbuwa nnyo kuba aluddewo nnyo ne ku poliisi. Mutusumbuwa nnyo. Kale kitegerekeka kudeka ku defending aba poliisi. Tebatwagala. Ate abakulembeze balumiriza abakulembeze ku byalo okwekobaana n'abamenyi b'amateeka. Naye njagala nze okusooka okusoomooza abasentebe baffe ab'ebyalo nti obunafu bwaffe obungi wansi eyo nabo bwongedde ku nkola eno. Abamu bafuuse beegatta ku bamenyi b'amateeka. Poliisi egamba yakufuba okulaba nga beetegereza bannaabwe mu nkola yaabwe ey'emirimu. Ensonga zemutuwadde naddala ezikwata nnyo ku region gyentwala tuzifunye ey'ebbaala Moonlight, ey'Emoroka eyo, eya Patro. Naye njagala nkubuulire nti bwe wakati yakuyamba tulina amadaala nti ova ku OC n'ogenda wa DPC bw'alema n'ogenda wa RPC watuwumu wali. Ekirungi RPC organizinze bulungi ate ne division command n'akyenyigira mu kati abali wansi waabo wonna weetuli bw'abeera mujaasi commanding officers we bali. Kati bano bategeezezza nga bwe bagenda okukola ekisoboka okulaba nga bamalawo obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Olukiiko luno twaluyise n'ebigendererwa nga 2. Ekigendwa ekisooka kyekyokulaba nga tuzimba amaanyi n'okuleeta buli omu bwekikwatako mu ttiimu ey'awamu. Omwogezi wa UPDF ekibinja ekisooka Charles Kabona naye ategeezezza nga bwe bagenda okuyambako mu mbeera eno. Complaining on particular areas because the purpose of this meeting ebadde kulaba nga we draw out some strategies to mapping ways kulaba singa kino ekifo kibeera kikyamu gwe nga komanda w'ekitundu ekyo okozeeko ki. Oyina abasirikale, oyina motoka, kati kulaba it's not business as usual. Genda mu season ya byabufuzi. Kakati ng'oggyeko buli obumenyi bw'amateeka bwe tulwanyisa naye ate mulimu n'obumenyi bw'amateeka nga buleetebwa byabufuzi. Bibiina byonna. Okuva police posts ez'enjawulo bwe zaggalwawo abatuuze bagamba obumenyi bw'amateeka bweyongera mu bitundu byabwe.